Sati tebamugamba ati mukomusajja lumbe kati naye agenda nokwenyweza omuntu nakijoba abadde agenda ku mulimu emmotoka nebatomerera ku boda n'agwa n'amenyeko omukono n'ebizibu byabwe byebisiraani n'abeera kuona omusajja nadda ate nokuona kiwulira ate alina bameka bwe mugamba aterere namugamba dda anti njagala mugambe aterere nga nina kyemugamba naye ajja kumbuuza be baliwa nga sirina kyenziramu kunave wange naddeeyo mugamba aterere nadde ne waffe waka oba ewo omusajja omulala mugambe kimu yasalewo Hello? Hello? Sebo. Hello? Ompulira? Ongeza kudobo. Ompulira? Sebo. Aha, nze bampita mukunja mu program sisimuka mu ndobe soya fe olunaku lwaleero. Tata. Jala kunyambako munaye nga bw'oyamba abalala. Ina omukyala. Aha. Mwaze ebbanga nga tweyagala. Aha. Ne wakati mu kumufuna sijja kukisa. Nagwe namubbako. Aha. Bamuyitaani. Omukyala nakijoba. Aha. Kati tumala twagalanye nga mmanyi ebiri ebyolina oli byaggwa. Aha. Ne kati waliwo byempulira ne byendaba. Aha. Kiraga omukyala ono alayika yaddira omwami oli ate mu bbanga lino eriyiseewo nga mumaze omubbayo. Nafunyemu amawulire nti omwami ono si mulamu bulungi kakati kyenjagala ddala bakyakwatagana ne mukyala wange ono neme kugwa mu bye sitamanyi we kiba nga kyetaagisa kukita nkite ku lw'obulamu. Okay, kale kakati onaagala okwogerako naye akati ene essimu wampeereza yaani yeri oyo omwami gwamubbako Esebo. Lwaki tewampadde ya mukyala? Anji? Lwaki tewampadde ya mukyala? Nasibise bbiri. Kati ey'omusajja yesooka waggulu oba ya wansi? Ey'omukyala yeyo wansi. Kale, beerako tuvaako. Kale. Hello. Sebo. Wanji Sebo. Jebale. Kale, kakati nakijoba abadde agenda ku mulimu emmotoka nebatomerera ku boda n'agwa n'amenyeko omukono. Abadde ki? Abadde agenda ku mulimu. Emmotoka nebatomere ya taxi kwegamba bala enkuba oba kubo libadde liseerera. Ani ono naye? Anti nze brother wa muddako. Kakati nangamba nkukubire aline emmotoka emutomede n'amenyeko omukono era tumuddusiza mu ddwaliro. Bannange mulirudde mu ddwaliro ki? Ayeno waggulu nga mulago. Ngambadde ndi wala. Kati tukoze tutya mwetaaga ki? Anti kakati ekikulu oyo omwana alina obuzibu bumwaye enjeera nnyo nadde eno bye namugamba ebisiraani byagenda osanga. Okwenjeera kutya? Nadde eno mugamba aterere. Anti sina kutegeera kutya. Ajja funa n'ebizibu byabwe byebisiraani n'abeera kuona omusajja nadda ate nokuona kiwulira ate alina bameka ogwe mugambe aterere namugamba dda anti njagala mugambe aterere nga nina kyemugamba naye ajja kumbuuza be baliwa nga sirina kyenziramu kunave wange naddeeyo mugamba aterere nadde ne waffe waka oba ewo omusajja omulala mugambe kimu yasalewo kati gwali omugambye akola atya? Gwe mugambe kimwaterere wafe wange wate gwe mugambe kimwaterere kakati ate ekikulu ndowooza obuzibu ssente
Sente. Sente zeetaagisa. Anti sente ali mu ddwaliro. Namuteerako kasente ku simu ye kuliko ku sente namuteekeddeko kasente. Zo sente zibadde zeetaagisa kubanga avuddemu omusaayi mungi. Omuntu wendi saatambudde na sente naye nabadde namuteerako ku sente ye mukebereeko ku simu ye. Banaye kati sisobola kebera ku simu ye kubanga ye yabanyi password ate ali eri munda n'abasawo ate takyategeera. Ogenda teekamu nnyo emirundi ena weegaana ogezese bbiri emirundi ena. Eriwo esooka? Nya kusooka oteekemu nnyo emirundi ena. Bw'eneegaana? Oteekemu bbiri emirundi ena. Kuliko akasente namuteerako. Wajimanyi otya yeyo tubeera ffenna omuntu wange kati muko lero bannange kati ekibweraliikiriza nti kyandibanga oli yaleeta kiri atabaala anti osobola okuwaamu ekyekango ggo kimanyi wamma mwe muteesa muti endobeso mugiwulidde kyakola eddoboozi lekero katono omwami yalabisizza nti ansobedde yeekengera ate nga yamubbako oli omusajja mbu alina akawukamu ayinza okuba yalumba akawuka kati bakabya nti nakati ayinza okuba mulwadde amute omusajja ntabudde amwesonyiwe webale wabula mukunja ssebo towoneka naye omwami oyo kasita akitegedde ate naye yali yamubba ku munne kakati byonna ebijja bigumire sibama jakiwana ekiteereddemu bale kuweereza endobesa eno ngiweerezaako muwala wange malayika mu Abu Dhabi ne madamu Jaliya mu Abu Dhabi. Malayika munnange bakubuuzizzaako mu Abu Dhabi kamwe bale tuweereza naye nkubuulire alese endobesa tebamugamba nti mukomusajja lumbe kati naye agenda nokwenyweza omuntu amuliyo kitegeeza omukazi atagaatagana. Nza David Plondi eno bujuuko bannange abakazi bakyakola ebyo wannanga abakazi babadde kyennaku zino abakazi bonna abalinga na kijoba nze seetaaga ewange oŋŋamba abakazi be batyo bonna gasiya buloolo tubaganye eno ku bujuuko Omutyana Road omukasire w'ekibirizi bamunaanika naye nga nsinzidde wanene emakindye mukunja omusajja ate omukazi olwedde yayendayenda dda bannanga amute yayendayenda dda. Nze bampita Harriet Sala Restaurant naye oyo omwami agumye kuba kimanyi bulungi nti omukazi yamubba ku musajja ati kitegeeza omukazi akyayagalana ne bbaawe. Amannya yenze kayita Benoni Paatu nga ndiwo bulenzi ssebo. Kakati oyo mukulu oyo ekyabakola omukazi amwesonyiwe kubanga omukazi oyo nze kyendabyemu akyayagala bbaawe ono gwe yalina n'olwekyo omusajja yeewummuzeemu waakiri anoonye omukazi omulala. Mwebale.